2024 nti SB4 ne ani baawukanye. Yes. Ne bamala ne bakola video ne Mama Fina n'akibeeramu nti bano tebannakola ki? Kwawukana. Tebannaawukana ne badda bubi mu style. Yes. Kati kitutte kati emyezi mmeka si myezi ng'esatu kwena kigambibwa nti balabika ba separating omukazi yalabikako nga akola ebikolwa ebyenjawulo omusajja tavangayo kola ki nejjukira n'omusajja no as men ali mu this life as men kati ye SB4 for example amanyi brand ye agivaluinga kati tali ready kufiirwa byonna mukazi na brand ofiirwe brand ofiirwe n'omukazi ati abamakona b'amaalo omanyi mmwe mulina ekizibu kati bamakono balaba abamakona b'amaalo buvubuka bwaveeyo mu byalo ne mubalimbalimba mbu bakabine batandike okubeera mu mawulire kakati amawulire omanya amawulire kikimu ku bintu ebyangu okusoma ne bwe bato wabisoma obisoma kikimu ku bintu ebyangu ate amawulire tegalina nnyo gatekeepers mwenna mukola ki mwenna muyingira tegaliko nnyo restrictions ku entry and exit galinga ndongo kakati ba gatekeepers engeri gye balagaya mu mawulire kati any fool can be a journalist. That boy is a fool. That boy is a fool. Brian Uganda. Yes, he is a fool. Kaze bujja manyi nti he is not ndandoza nti mugezi muntegedde kati nakizudde mu siru. How? Nalabye video ye y'omu nnyumba nemanya this boy is a fool. Why? What? Makona, don't think that you are at a level of asking people those questions. Kuba bantu mu camera in that way nga bw'okikola n'obeera ng'oli lose okuleeta ka girlfriend ye wakaawo loogi z'abaaki owulira abantu basabira owulira abantu basabira owulira abantu basabira omulidde owulira naye owulidde content owulidde abantu basabira asabidde bani asabira abakazi abatwala abasajja babannaabwe baali mu kusabira kitegeeza ki yatwala SB4 essaala gyeraga nalabidde ddala fala Makona fala in fact sina fala Makona bamugobere ku TV ekyo kinene bamugobeko ekyo kinene bamugoba atandike YouTube channel Makona live Makona Brian yugi live omanyi lwaki mpulira obusungu Makona omanyi lwaki mpulira obusungu bamukute innocently ng'ali ku kakooti ke akakola drive Makona ogenda okubeererako ovumireko abantu ali mu siru bakyali bafumbo well sisobera ndi bakyali bafumbo omukazi kasaava mu bufumbo byebyo bimutuukako oya nteya takyali mufumbo aishuwa tekisoboka SB4 yali tasobola mukkiriza kukola ebyo Makona omusango gukusinze tugusaze kiwedde gende ruzirosibwa emyezi egi esatu nga tobozezza kubanga okuba otya dry washing omukazi akulaba kote eya bbulu ogikuidde dry wash tolina mu kitwalo waliwo n'abantu abazika amasuuti omanyi nti Makona fala sayazikangako olugoye nedda amasuuti agagokukola bageeyazika batya barasobola olekawo eyo nga bagirongoosa ne tufuna endala kuba ekyo kale gula buguzi suuti ze zisatu anti okola ku TV mwe temulabanga mbabuzaabuza nyine esaati za Viki exclusive ez'enjawulo okitegedde ne bwe mba mukyafu temusobola mmanya banategeererawa olumu ng'oteekamu neza jjaati leero okubya ejjaati tukikola A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nze Ajikasi Muluzi musomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriiniyo kale musuze mutya mugamba mutya
kansubire muli bulungi bwenkedde ku makya nengwa mu kiwardrobe benti bwensobodde ofuluma era bino okumanya bigazi bizitowa ne ku mubiri mpulire kijaketi kinene tekiŋŋanyiza kola show ya leero nga ntudde nina okuyimirira lwaki tewagira mu luli mu kalulu ke kawempe kino kifaanana ekyabajjati ebinkulya leka bibeere birala okimanyi nti nze kino nenkifuna pandikaho obuwandiisi wano jati nembe eyimirira naawe obeera mu bbo oba mu bbo boba likodinga bwebatunuulira gamba tubakube kiboobakube bagamba bagenda okulaba buutu wansi watrainingira wa nedda buutu nayo ngiyiya era sanzo kino nakirina ekawempe tandibadde nga bakubuuza 00 what namba kankubono kankubono nzire nkubulire kankubono short kansoke kubono short ndioke nje nkubulire namba tubanirizaako buterevu tuli ku mukutu Viki exclusive akakuba kanji buli kimu kiyitirivu nnyo nnyini ddala obuki nawo okutula wabuze okutula wabuze buli wamu watobye entebe wezine otuziteeka watonyolokoka so kale mujebale banyabo ne basebo ndine Samuel Ruzinga kalungi okuva mu zinga yaffe ensonga zakedde nga nnungi ne wano mawulire twakedde nga tulina omuntu omu afuuse spiritualist asobola okukubuulira ebiri ebunaayira mwoyo mafuta gambo kagakka pasta abayaye yafuuse pasta nga munaku bbiri yakatulaga pasta niteira naye no bwe mutegendereze tugera funa obuzi mu Uganda bweki ekyatuuse kwa nteira bambi kansoke mbuze kubatulaba batulabe nti muli mutya mwebale kubeerayo yes ensisima yo bamugirabanga bwenjiraba akakuba katonya nnyo era mbasaba naddala babeera mu Kampala Siramu areas amasannyalaze omanyi nti bamanyi okuyisaamu obuwaya kati akawaya ne kakayita mu mazzi ojjawulira ekyalo kiramba bwe kikkakkana so tubasaba essaawa eno abakamyufu beewammwe babeereko bize bagajjeko balinde paka ngo musana goze ki gwase mu mbere fana bwe TV muyinzo gyesonyiwa ne mugiwulira buwulizi ate n'ekiralira abantu abali mbifo bwebiti ebyenzigota akyemba kuutira bw'oba ovudde wakasa 10 nemba nabakeera ng'enkuba tennatonya nkusaba ebintu bye by'omugaso bijje wansi obiteeke waggulu noonya waggulu wakatandaalo kuba kati abantu n'obutandaalo sideboard ebintu bye by'omugaso tubibolaba nga ebadde ebeera ku mmeeza gijjeewo evewedde waggulu ku firiji tivigiteeke ku firiji otherwise so si mu bubi mu bulungi si mu bubi kuba naawe wenyini ojja kirabako kikiyambaggu kale so munkole faana bwetyo aniteri yatukoze ekintu kubanze nabadde nkyewuunya obuwanvu bwe wano anteira muwanvu kali nomo muwanvu muwagguufu muwanvu omanyi anteira atandikira eno bwati atandikira eno bwati nayambuka nakola ati nze munaye newunyisiza enkola y'endala ndowooza baba banalongo bati babeera naye ate nedda omuntu muwanvu mulekere ekitiibwa kye muwanvu talina watandikira obuwanvu bwe buva wansi mpaka waggulu yatulaze wasiyitawo tewali buzibu buwuliriza yatulaze ontegedde olw'okubanga yatulaze naffe katumubuulire kye twalabye walabye eki aniteira tali nnomo lwaki muwanvu nnyo atuuka ku levo y'Abasudani muwanvu kugamba tosobola kubeera nga anti yatandikira eno kuba kati waliwo abantu nga waali wanaati naye alina enyambala ye ate ekintu kino bulijjo era bannange buli muntu yandisigadde ng'ayambadde n'ateyambulira bantu ekyo nkikubuulire abantu abamu bagenda tukangira abantu bajja tusuulira abantu eddalu abantu bagenda tukola ebintu ffe wano sente zitandise okubula ku bantu lwaba bantu batukunamira yabadde akunamye yes tosobola kukunamu otyo yatukunamidde omanyi waliwo levo kwotuuka nga ne bwotulaga obulaze viivi oba okunamye
Kasobera ku level ya Nalongo. Kasito waliwo level kwotuuka. Level ya Hajati. Waliwo kati Hajati ne bwatulaga obulaze vivi. Mukyala honorable. Ne bwatulaga vivi. Otukunamidde. Oba otukunamidde. Oshegedde. So kati level okunama kulimu levels. Okimanyi akaana kewaka nze buwala bwange. Bujja nga tebwambadde ne budduka emisinde ne bumpitako ne bugenda. Sisobola kugamba nti buba bukunamidde. Obuloga mbwe gendo yambale engoye. Yambale engoye zo. Mangu. Oshegedde okamanyiza kwambala. Gendo yambale. Awo oli bwerere. Nekajjanga kalwambadde kifuula ne Terezo olugoye. Naye kati bw'osanga mukazi wange ate ye bw'ayitawo era mubuuza Nalongo kiki ky'obala nga tebannansasula osooka mubuuza ky'obala ki wekyegedde kubanga mammanyi nti waava wano agenda ku lubalaza ontegedde bulungi so okunama nga bwe kuli mu levels waliwo abantu nga tetukkirizibwa na kulaba kakongovuleke Anteira ali omukubbo kati Anteira tali ku level ya kutulaga wano shepu yawo tetwagala giraba kuba twagirabye oba bamulongoosa bubi oba kiki simanyi yazaala nnomo yazaala abalongo yazaala juzi mu 2022 wefuna gundi ndowooza sijjukira bagumu kati abasawo yazaala bulungi abasawo bawaabirwe simanyi abasawo bawaabirwe balina kye bataakola yazaala bulungi bamulongoosa balina kye bataakola abasawo balina kye beerabira muwanvu nnyo tali nnomo kati n'olwekyo yeebikkeko atuyambe Anteira yeebikkeko otegeeza ki nti tali nnomo muwanvu obuwanvu bwo vidiyo wagirabye oba onyumya ku bintu bye bakugamba bakunyumiriza nze nalabye eno gye yabadde n'ono omuwala James Manya Remy nga ajja n'akola bw'ati ate yabadde ayambadde redi n'akola nakwata microphone n'atandika okuyimba nze nalaba nti agenda asalawo okuyingira Nuupu kuba yabadde ayambadde karwedi akati naye karwedi ke nga tekalinga kano nga kali tight nnyo ate nga katangalijja kati namulaba kati olugoye olukolaga ebyomunda ate yalugiddemu ddala n'empale kozi yabadde yakala ki oba naye yabadde ya redi yabadde ey'omunda ng'ogirengera bulengezi naye kugamba nga kyebisse tekiri nnomu kati gwe walwana ku ntalo eyo empale gye babadde bayita batya eyo empale zezaba 7 zempale zaba 7 wakabadde kalina engeri gye kasalamu oluwuzi wano yabadde kugamba erina enkola kugamba tali nnomo yabadde n'enkola ng'eri ng'esalamu ate eno neetatuuka ate eno nejja wano neewanvu ngoyinza byaterese wano yabadde mpanvu wano muwanvu atandikira eno oyo omwana muwanvu nnyo kyonna yamanyi muwanvu ekyo nakikkiriza wakkiririzaawo nasooka kumulaba luli ng'ayambadde era akalala ng'akagize ng'ataddemu olubuto waliwo kiri kye yasooka abadde atuleetera mu series ate n'abaana baŋŋamba luli waliwo sho gye bakola ekijumpuni kati olugoye lwe yali ayambadde empale eyo gye yayambala eyo bagiyita ekijumpuni bwe baŋŋamba naye ng'eraga bweti erina wano eringa ey'omwezi egireti ekoma eno empale ey'omwezi yeeriwa sigitegeera naye yeyo bwetyo nze bwenjimanyi naye kugamba tebinyuma naye waika nkubuuze tebinyuma bakyali bafumbo well sisobera nti bakyali bafumbo omukazi kasaava mu bufumbo byebyo bimutuukako oyo Anteira takyali mufumbo aishuwa tekisoboka SB4 yali tasobola mukkiriza kukola ebyo gwe bbanga lyabeera ne SB4 amulabako ng'abikola so there is a problem now ayinza okuba ali mu kunoonya nga yeetega kati ali mu kwetega anoonya anoonya ana ekintu ng'aba akitandise bubi anoonya naye kati banoonya alina kgenda mu badinka alina kati bisobola bikoledde eri waggulu engulu lwaki badinka muwanvu nnyo yeetaaga bawanvu banne yeetaaga bawanvu banne yeetaaga bawanvu banne oba agende Somalia ayingire amagye bamutwale Somalia afumbe obuugi mu lutalo lw'e Somalia ab'obuugi be banaakola emikolo
kisoboka anti kati kyekyo because kankubulire oyo mwana abaana bano bagenda ne bakola ensobi babeera n'obulamu obulungi yes obulamu bwabwe active ku TV it doesn't make any sense TV is not everything yeah TV is not everything and it is nothing and it is nothing actually it's like me here standing TV, here Nkola TV is nothing but the content matters yes kakati tosobola kubanga olabibwa abantu abategeera and you wake up one morning n'obeera ng'okunamiriza bwotyo ate ne ku level yo nkugambe levels zikyukana waliwo abantu nga just kati nzo kimanyi n'osanga nsazeeko enviiri olaba nga nkunamidde wali ondabyeko obwerere bw'omutwe gwange kati wonsangira nga tekuli enviiri ogwa n'eri neewuunya anti oba ondabye obwerere bwange obw'omunda twamwina omwana wano wabukedde bamuyita Boniface Mezaya yali ayina enviiri ebbanga lye twamulabira naye olunaku lwe yazisalako yatusangana mu sho ffenna ne tukyuka ne tukwata ku mutwe ne tugamba kino okoze kyaki nga kyanjawulo kwe kunamu okwo waliwo levels mu bulamu wootuuka nga bw'okola ekintu ki kati gwe bw'osanga nga gundi awemudde waliwo abantu abawemula n'ogamba ne wabawo omulala awemula wait a minute so anteida okyalina obudde obutereeza but I don't think nti abasajja bwe kubanga kwe kweteganga neetega ennungi anti kakati obutamanya bukuleetera ensobi nnyingi ezijjira mu butamanya n'okubeera nga toli guided. Anne is a brand. Not anymore. Is a brand. You know what? If Anne is a brand, I don't think nti never bayawukana. Okay, let's say nti they separated with this before. Nti kakati sebo kukubona bonna abantu abali mutunuliza amaaso balina kusooka kulaba kino kya kutulaga byambalo. Anti kakati gwe kyotamanyi. Kimmanyise. Nti brand y'omwana oyo ebadde etambulira mu family, etambulira n'omwami n'omukyala n'abaana, yebadde brand ye. Family namba brand ye ebadde etambulira awo. Nti bwevaako abapampa kapale bwe baba baagala omuntu analanga ekintu bajja kumuyita. Abasabbuuni abaagala family basopu bajja kumuyita. Ab'ebyokunywa family drinks bajja kumukola ki? Bajja kumuyita. Because ye ate si ye Shiba. Okay. Oba ntegerekeka. Nti Shiba's brand is very very far different. Ontegedde. Nti bwe bana baagala omuntu anagamba nti bannange twagala kulanga gundi Colgate bajja kumukola ki? Ono alina family erabwako exactly. Ye branding down. Kati bodda n'otandika okwagala okufuuka Shiba. Kati bye yakoze bya Shiba. Bwe baba baagala omuntu anakola akalango ka, for example, akalango k'ebyokunywa nga pirisina. Oli ayinza okuleka Shiba n'ayita ono. Ono mulalu. Mu branding ye abali ono mulalu because waliwo emibiri gye tutalabako. Oli muwanvu nnyo, olina ebigondogondo, olina biki totegerekeka, shape wano yabula, tosobola. Tuli kwogera kwani ku muntu tosobola kutulaga ebyo because tetusobola binnyonnyola. Ffe tuli ba experts mu mibiri. Kati ogwo mubiri gwa Anne gwe tuguyita tutya mmwe balaba expert? Kati ogwo tegulina bakufuna. It is not yet discovered. Akyali mupya mu society. Tulina osooka omunoonyerezaako. Kola forensics. Tutegeere yajja atya, mikisi kyaki, emulimu, yafuna kiwawa n'agattamu kigundi n'agattamu buulu n'agattamu kiki avuddewa otegedde. Kika ki kino? Sidi ki eno otegedde. Tulina okusooka testing okulaba DNA avaawa waawa. Naye abaana bagamba ali depressed injustice.
anti nkugamba kakati bagamba ali depressed naye sira bawo kimuteeka mu depression depression eri bweti and I believe that SB fan and they are still together relationship yatabuka eteko kuba relationship yatabuka omanyi lwaki emyaka gyamaze ibyo tabikolangako kyovula kati tulina omufrustrating nga n'abivaamu ebintu bino bitunuulire ku nerise lyenkaliriza and abadde ne Sebunya ebbanga liwezi and 2020 ne bakola okukyala kwabwe 2023 ne bazaala abalongo baabwe 2024 nti SB4 ne ani baawukanye ne bamala ne bakola video ne Mama Fina n'akibeeramu anti bano tebannakola ki tebannaawukana ne badda bubi mu style kati kitutte kati emyezi mmeka si myezi ng'esatu kwena kigambibwa nti balabika ba separating omukazi yalabikako nga akola ebikolwa ebyenjawulo omusajja tavangayo kola ki nejjukira n'omusajja ali mu this life as men kati ye SB4 for example amanyi brand ye kati tali ready kufiirwa byonna omukazi na brand ofiirwe brand ofiirwe n'omukazi oshikira as men that is it tosobola kufiirwa bibiri bwoba oli mugezi tofiirwa business na maka tosobola kufiirwa business na maka at the same time kakati ono ye kati abakazi bojjukira tebeesobola kyobola nti omukazi bamuteekako omanyi ba minorities bwe bagera ku ba minorities kye babategeeza bategeeza bakazi na baana omukazi bamutwalira mu ttubula lyemu n'omwana really yes they are minorities yes omukazi n'omwana batambulira mu ttuluba lyerimu so kati ani n'abalongo bali bati exactly kubanga bo beetaaga obuyambi balina bujja waani wa taata omupya oba taata omukadde balina okuyambibwa nti omwana ewaka nga bwogamba omukyala ewaka abakazi baffe tubakwatira ku miryango bulijjo ontegedde togenda tolina gyolagawo kuza abaana otegedde ondekera abaana obatwala tubakwatira ku miryango naye ngaekimunyiizizza kiggwera mu dakiika meka 2 otegedde kasonga katono nnyo bekati naye omukwatira ku mulyango ti waayi yingira wano otegedde bulungi nnyo kyokka bwe bayitawo emyaka 10 ngaawe yeewaana nga bwafumbye naye nga yeerabidde yali agenda omugamba komawo n'omukwatira ku mulyango abakazi bulijjo wano ffe tubajjamu engoye mama gundi togenda mu olwo lugoye otegedde tofuluma nalwo yambala oluwanvuko olugoye olw'amagezi nga yeerabidde nti ebbeere lino balibikka otegedde akayeega kalina okulimalayo oluno olugoye waluguza otya waluguza olowooza ki nalabyenga akantu kabankoledde derivale kakati teeka ne example naye ani aguza ani engoye ng'abeera yekka kyetwala nga kyetwala kitegeeza agenda kukwata nayiti agitambuliremu ebyabadde nayiti obwo obugoye bangamba bwe bwali abaana basonsomino obwo obugoye babwambala ku beach nga bwe yabadde ku beach naye batugamba abaganda tugamba nti enkula y'omutwe eyo kuwa ensala yaki yenviiri kati gwe omanya obuwanvu bwo n'obumpi bwo kyovola nti bwe tugenda okupima engoye basooka kukupimako ne bagamba nti eno ejja kutuuka kati gwe empale yange togyambala nze ndi wa sayizi 3 kati kanagali empale yange ate tagyambala ontegedde kikati kyekyo nti omubiri gwo gukuwa ennyambala enki entuufu nange nandiyagadde okwambala ku shoti wano we tuli naye gwe omanya amageri gange bwegafaanana era gasigale otegedde nti tuyinza okwogera n'ebintu byonna byonna netubimalayo ng'abantu batunudde magulu oba agajjeyo ga munne ali mu bbanga oba ayimiridde kati abantu bino tebawulirako neki nakimu focus eba ku magulu otegedde kati ani byabadde azina tetwalabye nakubiraba nze saabirabye nze nalabyemu kano keyakozebwa ati nagangenda saabirabye akoze nalabye obuwanvu bw'omuntu ati obutali nnomo so kati ayinotegera gwe byogamba causes of that what is the cause of course frustration eyereeta ebintu abantu abamu babeera stressed
Okay. Naye nga tebagala kukkiriza nti bali stressed. Ng'alaba akola ekyo kimujjako stress. Aha, abantu ba stressing out kati ne balemererwa okumanaginga stress. Ti stress kyangu nnyo okugimanaginga ebiseera ebisinga. You stay away. When you stay away and you accept. First of all, acceptance. Yes. Tindi stressed. Ontegedde. Ndi mbizibu. N'osooka n'ogusala. Otegedde. Toyanguwa kusala magezi. Ag'ekizibu. First relaxing amuuko ekizibu osooka odiringe nakyo nga weekiri ogambe nzikiriza bankyaye yadde muyinamu abaana twalemaganye kati ekyo osooka odiringe nakyo pain eyo giyite mukyovola nti ffe abamanyi ku psychology bw'osaba obuntu ng'akaba muleka akaabe gwe beera bubeezaawo akabe amaziga gamugwe tomusirisa tomusirisa tomukomako bw'omusirisa oba omutuze butuzi aba akyalina amaziga ku mutima kati muleka agakaabe amala okukaabira essaawa ezi ategere nti okukaaba tekuyamba kati ajja kukuwuliriza anoonye solution ekirala solution ya buli kintu gwobeera nayo ani teera tesobola muwa amagezi gakukola essaawa zino ffe tulina mwongera stress kati ategere nti abantu banyize bunyiizi abantu banyize bunyiizi tulina tulina omukomerera kati bwe tulina mukomerera ekimala lunaku lujja kubaalu adde mu buliri eyo agambe naye mukama adde mwazuukuke atiriiri that's the only way era tewali magezi goyinza kumuwa kuba kati wano bwekyolina okutegeera nti anteira alina stress emulemeredde ontegedde ate mulina okujjukira ngezaako okutunulira akatambi kano tolaba obuwanvu obwo webuta kati luno olugoye luno lubadde lukola lutya luno omuwanvu nnyo kati laba wano kati olaba ne network ebiganye omulaba ayina amazina akaako kabadde katuttaako okalaba n'akolamu kano ak'okunywa akabasire queen ako ate kino kisire queen kyo tekyakakoze anti kati ono yali mumuyamba ono yekyaliwe agezaako mugamba tugende out tubikole ye tofaayo okyegedde kati buno buwanvu nnyo ekiteetaagisa okyegedde tokyasobola kwawula bintu bingi byotokyasobola kuwawula kati kano yadde akola kaaki fear ke kamukozesa kano kati yabadde akankanya mabeere oba bina ye yabadde akankanya ng'akankanya ki ekituufu ekinaabaawo ekinakankana wakati omubiri gwe gwakwata bino yasobola bikola edda emyaka nga 2 emabega kati ate awo yali mukulu kati ataddayo buto omanyi bwe twabeeranga abatofe twakola ebintu bingi kivola tulina emirembe nti nze waliwo omuzanyo gwe saazanya gyonna wagizanya tewali gwe saazanya tewali muzanyo gwongamba gwe saazanya nazanya omupiira nazanya tepo kagobako nolemerayo nabizanya nazanyako gogolo awo enamirembe awo kukyaki awo olina waawano twazanyanga lumunze nagwako n'empunga ndoze kyantwala essaawa nga namba nga nafudde edda actually nzuukuka ndi mu ddwaliro awo emmengo naye nga banzija eri waggulu mugundi mu gogolo ow'okukyaki oyo era gundi yatwonoonera tegula project yatwonoonera awo luli kaali akasozi ako nga kali smooth bwe kati nga tewaliwo bye bagenda balimalibawo ne bakolawo ojja neeregezayo ogijja waggulu eyo ezo bankubira essaati nze oba kiki kyali kyambeera ku mubiri nga toyambala saati essaati nga njambala nga nva ewaka naye ngenda okujjukira nti nabadde n'essaati nga ntuuse ku geeti nga nkomyewo ewaka nijjukira nabadde n'essaati owaayi awo wenyini nga ani amaze okulaba ebyo byonna atandise okubikola ate mu kiro kimu ekirala n'avaayo n'afugamba ye afuuse pasita kati ekiri kyenkugambye wulira enjiri owulira abantu basabira omulidde naye owulidde content owulidde abantu basabira asabidde baani asabira abakazi abatwala basajja ba bannaabwe baali mu kusabira kitegeeza ki
yatwala SB4 essaala gyeraga kuba kati ye ng'omuntu anteira atuuka ekiseera n'ategeera nti bannawe obuzibu kati bwennina kati omulaba ogwo mwenge gwonna yabadde atamidde kati anywa n'ebintu by'atalina jjukira bw'obeera n'obbaawo nze kati mukyala wange bwe tuba twatambuddemu naye manyi byanywa ne limiti kwakoma nze mmugamba kimala twakanywa mmeka 3 kati tuula wansi onywe ku mazzi tiba nekyayagala okuzina tutuulako wano tofaayo wena mansi entungo kuba kiddako agenda ku mansi entungo bajja mukuba ebifaananyi abi bagambe ni mukyala wobote wuuyo wuuyo abaana kye babadde bamukolera mugundi mu gavuna okyegedde because aba ne control kati jjukira kati senga olwaleero twekyawa omusaba mu gavuna ng'ali yekka omanye ekiyinza obeera eyo masanyu tafaayo ku ki jjukira kati n'abakuba SB4 bonna kati banoonya anteira abawe ku byama abawe ku byama bamunywesa obwenge bw'abadde tanywa bamutwala ku biiki gy'abadde tagenda bamwambaza engoye z'abadde tayambala to suck information from exactly okyegedde bamuwa amagezi gonna aganafuya so that's where we are okyegedde kuba ebyo byonna bipya kuye bipya. Can she become a pastor? It's not a question of can she become a pastor. If anyone can become a pastor. How? But it is a process. It takes time. It's not something that you're going to do in a night. Omuntu wakava okutukunamira ennaku 2 olwokusatu pastor. No vera pastor. Kati awe mbuliza nti abasobola okubeera pastor. Siri sure nti yagambye nti because buli muntu akkirizibwa okusaba. Naye tekikkirizibwa nti si buli muntu nti asobola okubeera pastor. Si buli asabye nti pastor. Si buli asabye nti pastor. Oba ina basabidde. So kuleka nga yennyini yakyogedde nti njagala kuba pastor. Bawuliriza essaala ye kiki ky'ogijjamu? Ya stress. Relationship. Enjiri eri ku relationship. Relationship. Ono ali mu mukwano. Essaala zonna zasaba ne zasabira banne asabira ba relationship. Kakati kitegeeza nti kyekyamutabudde ate n'alema okwemanaginga. Omanyi olina okuyiga okumanaginga stress nga tonabeera stressed. Tokiyigira wali ng'ofunye stress. Olina okuyiga okugimanaginga before you get it. Yes. Kiringa okunoonya ssente. Tosooka kufuna bizibu olyokunoonya ssente. Sooka onoonye ssente ebizibu bigenda okujja nga ssente weeziri. Tosooka kunoonya ssente okube pulaani. Sooka okube pulaani onoonye ssente. Okyegedde bulungi nnyo. Kati most people gwe tokimanyi nti wano for example buli muntu wano afuna bw'ofuna obuzibu ssente zirabika. Teri ali mu bizibu atabivaamu. Nga bya ssente. Naye weebuuze. Zivaawa. Weebuuze. Lwaki zivaawa? Era lwaki bwe mba sirina bizibu sizifuna. Kyokka ngamba nzeetaaga bubi nnyo. Okyegedde bulungi. So kati the idea is olina okuyiga okumanaginga stress nga tonnagifuna. So that bw'ogifuna gwe wennyini weebuulirira n'ogamba izero wano kwangusale. Kuba kati ffenna tuyise mu stress. Okyegedde. Tuyise mu stress embi ennyo. Naye ebintu ebifaanana bwe bityo naddala eri bannyinaze baffe baganda baffe abo abawala mwagala nnyo okwagala okugamba nti buli kimu esobola okukimala. Mulina emikwano okyegedde kati ng'olaba oyo yabadde naye ng'amuwaana amukola buno bawe yaani si Coach Richie. Nene coach naye bangamba bali mu stand. Kyenkugamba nti Remi talina musajja tosobola kuba nti oyagala solution y'amaka ate n'ogenda mbataliwo talina maka. Era kyagamba nze nga mbeerawo tunoonya apartment abasajja bantama. Kati ani tolaba okola ku TV. Ani kiki kyotosobola? Musajja muveeko. Abasajja bwe batyo
naye omukazi tukole ebimulumya tumulumye ajja kitegeera biki kyebeerako eyakabigundi kyatugende bandi egundi ate nze nyimba ne mu bandi so kati kazi wate bamuteeka feeding information ideas endala nti afune abeera n'abantu abatamugasa kati mulina okuyiga nti bw'obeera omufumbo funayo abafumbo banno bataano obeesibeko n'abatali bafumbo abo n'abafuti bafumba beka babiri omanye nti kati bwe giwunya ng'olina b'otunuulira n'ogamba ojja gena otuuke ng'akasonga kabadde kakunoobya nga bali baakayita mu ddo baakayitamu ate bo baakayitamu simuusire agambye yazadde omwana bali nina basatu ono omulaba junior omama we bamugira gindi yali anemesezza amaka oyo yali anemesezza amaka era ne mugamba leeta omwana sente zireme kufuluma nyingi ogambye bulijjo kanakana badijo ndi manyika muganda wo nti kagundi kanzireyo nkuze bannaalo abaana bwadde ewaka agenda alowooza agamba badde ndeseddya olutuuka wali ewaka alaba SBF abadde ekyanga kyanga alaba amugamba nti dadi akatunda nti mukazi yabadde mukazi yabadde yakyuse mu ddakiika emu kuba leka nkubuulire teri relationship erina design yemu buli relationship eri gundi eri independent naye buli relationship ebigifuga biri universal ontegedde ewuwo ebifugayo birala ebifuga ewange birala naye ebikuumya relationship yo okubeerawo byebikuuma neyange tebyawuka okitegedde oba ogenda kulindira mu migere nonyambuleera oba twagijjemu mmotoka oba olimbira ku bigere oba okola otya kati fe abasajja bulimba kintu kikulu nnyo mu bufumbo anti bwe bubezaawo amaka obulimba bwe butandika okukwana obulimba mpaka kati bw'obanga oli mu kisajjasajja ekigamba ndi w'amazima anti omukazi aba akulemye kubanga waliwo ebintu ebimu bye tukola nga si byakwogera mazima tojja kubyogera ne bw'onoomugamba tolina kubitaaja nga tolina bitaaja otegedde nga olina okugamba nti nze oyo bote mwesonyiye simulinanimbe buli fyonda basanze begundi oyo maneja wange kuguli omulimu omupya gwe njagala okuwulira tokimanyi nkunoonyeza mulimu kujja waka ne bw'onoomunnyonnyola tajja kubitegeera ojja mu complicatinga bwongo bwabwerere kati mugambe ekintu kimu nti oyo kanagali bwe tubeera naye gwolaba oyo ampola ku ssente kale kati kanagali tasakoola ali yakwewa so tulina okutegeera ekiri wano as we conclude ekiri wano Aniteira kwata obudde weetereeze tolinayo obudde bulala obudde bwe buno abantu abonna bali mu relationships n'ebisigadde muyige okumanaginga stress nga stress tennabatuukako muleme kuwagala gimanaginga ng'olwedde bakoze eki batuuseeko ebimu ku bintu ebimanaginga stress is acceptance okukkiriza bw'omala okukkiriza you can fight back osobola okuwanya kiddiza fayo ekyo kyonna ekyo kinene ekibadde kulumbye osobola kiddiza fayo sooka okikkirize tikikulimu ontegedde ekyokubiri ekimanaginga stress emu ku pillars ezimanaginga stress is time budde time akadde ako be patient beera mugumiikiriza oyinza okwagala ekintu kibeere managed in 2 days nga tekirina kumanagingibwa in a month kiwa obudde ontegedde bulungi nnyo then ekyokubiri ekyokusatu ekimanaginga stress obulungi is your bed okitegedde obuliri bwo your bed is key okitegedde kasito making sure nti you eat something go back to bed cry as much as you want cry what go back to your bed era kyova olaba nti nze ngamba abantu nti nze ebintu ebimu byesiga okufaako ennyo buliri toyina buliri
nze wange waka nze toyi nsobola nze sagala toyi eddugala infection yanti sina bya infection ne bwositamako bulungi bwo njagala toyi nze toyi n'obuliri be bakwano bange mu nyumba toyi n'obuliri era nze toyi ebina okubanga etukula nze toyi ne mwami Kwezi y'omulabye ennyuma gyanyumya olwaleero luno anyumya olunyuma si lwako Muzeyi Kwezi kulamusiza taata muzeyi kanzije tukoleyo akantu akweya akantu munnange muntu kanzije tukoleyo akantu muntu kakati waliwo ensonga endala Makona Brian msajja wa kasoyisoyi bamusoyeza Brian anti abamakona bamaalo omanyi mmwe mulina ekizibu kati bamakona obalaba abamakona bamaalo buvubuka bwaveeyo mu byalo ne mubalimbalimba mbu bakabi ne batandika okubeera mu mawulire kakati amawulire omanya amawulire kyekimu ku bintu ebyangu okusoma ne bwoba tewabisoma obisoma kyekimu ku bintu ebyangu ate amawulire tegalina nnyo gatekeepers mwenna mukola ki mwenna muyingira tegaliko nnyo restrictions ku entry and exit galinga ndongo kakati ba gatekeepers engeri gye balagaya mu mawulire kati any fool can be a journalist. That boy is a fool. That boy is a fool. Brian Uganda. Yes, he is a fool. Kanze bujja mumanyi nti he is not. Ndandoza nti mugezi. Muntegedde. Kati nakizudde musiru. How? Nalabye video ye yo mu nyumba. Nemanya this boy is a fool. Why? What? Makona, don't think that you are at a level of asking people those questions. Kuba bantu mu camera in that way, ngabo okikola. Nobeera ng'oli lose. Okuleeta ka girlfriend ye wakaawo. Lodge z'abaaki. That boy is a fool. I have accepted. Tosobola kubanga gwo okuba kajojijoji w'ebibuuzo ebinyiiza abantu n'ofuna omuwala w'endongo oba ow'ebbaala oba ow'oku TikTok n'omuleeta mu nnyumba. You were full of all levels. Toyina mitwalo 3 gya loogi oli musiru sizaala isi naye kakati neyeera wa layisi ontegedde Makona ekikune bwe kimuluma wali ayina waalaga nti no waawano kiku kyannumyewo omubiri gwe already gulinga ogulumeerume talina nnyo. He is a fool. Naimani Makona amonu duty kumulimo nsonyiwa. He deserves whatever happened to him. Nabadde nakamulabanga akunya munne wano ani ono luswa otegedde akunya luswa kati omanyi let me tell you Bamakona abo lwaki tulina obanyi tuno yabadde akotte luswa wa yamukuba introduction luswa n'abeera ng'embwa otegedde kakati nga mmaze okulaba ebyo. Are you stupid? Okuleeta oluwalawala mu nnyumba yo mwosula omuzigo gwe mwosula toleetamu muwala atali wa birooto byo tomuleeta ne bwaba wa birooto byo. Nze nali nina akayumba kange egundi awo bayitawo batya nerevo z'amakono olina okubaayo ne bucha anti kyenkugamba twagiyitanga lufula nga tukyalimbya ekiyaaye ennyumba yange mitwalo egi nalina ennyumba yange ekisaasaawo kayumba kange nkayitakaye kuba nakezimbira kisaasawo anti muzeeyi wange alinawo apartment akati bwe najja lwaki mukama nsula nnyo ku mikwano gy'aba Planned Kids eva kitange bwe yakola kino jajja n'akola kino nagwe n'akafuna era bwatyo bwali bwena anti ze siri mukwano gwo kyekibi kale tukola bukozi akati adde kugamba akati ku apartment waliwo akayumba akatono kewandiise nti ke kayumba ka sikaali era nze nasooka okubeera asikaali w'ekizimbe ekyo ng'obukinga kayumba kali kakati nga nkabeeramu kati mukabeeramu
nga ndaba ekintu ky'okumpita asikaali kimpisa buki bulungi bulungi ng'ate okuuma bya kitaawo nga kimpisa bubi abayindi bampita asikaali kati nekimpisanga bubi for a long time nenjogana ne muzeeyi wange ne mugana ye lwaki wano waliwo ka space nga okuva wano paka nga nawali kati space yali nnene ddala ng'ekuva wano paka nga nawali nga neŋŋamba lwaki kana aka space temuli parking temuli ki tetwongerawo obuyumba nenkola ki nembeera wano kugamba nga nemugamba wano wasikaali wano tukubemu omulyango kati nga bwenva wano nga weno yeringa office eggulawo wona nteesa saagala kubeera asikaali olowooza gwe mugezi osinga kitaawo aŋŋamba kisoboka nali mugezi yaŋŋamba kisoboka koze kisoboka bulungi naŋŋamba kale nemukubawo akazigo laba waliwo omukwano gwaffe injiniya waffe nagamba laba Godfrey mulabe engeri mukikola nga muleeta amuga Godfrey jangu njagala wano rooms ki ndala nga ŋŋamba kiggwa buggwe wano kiggwera ddala tusobola oteekawo nga bbiri ate senga tusobola tuteekawo engeri yakakalina kogwe nti aa wansi kimala koze kisoboka ekyo nakyo nga tukola kali nja kutwalayo kalina ento nga tugikola nga mugamba nti kikola ankubira muzeeyi nga mugamba manyi twateeseza ne Godfrey kyawedde njagala nnyumba muzeeyi ng'ayiwawo emusimbi gwe ng'ayiwawo akasente ke biki nga kaggwa akayimba nga tukazimba nga kaggwa naliko nga nze poota n'abalala nga banyambako naye nange nali poota era nga nsasulwa kayumba kawedde totuyisaayo nabiwedde byonna nkabeeramu kati mukabeeramu muzeeyi wange neefuulira muzeeyi wange neefuulira yandyamu olukwe obuyumba bwanyirira batadde mu ttayiro bukoze batya kati nga ndeeta bakyali bange opangisaawo nawe pangisaawo nga bapangisa kati waliwo kyali waima mutadde ye yali ampa na mitwalo 7 nenga nyumba ya mitwalo 15 ebiseera ebyo nga ngamba naye kasa kyali wange kati nfunye ba neighbor nga nkikwatamu awo kati nga tufa n'abalala be nali simanyi nga bo badda waggulu kabuli obuyumba kano kalinga kakutaana akasikaali kati yo nga ngifuula office abapangisa mwe bakusanga Land Road awo era erinnya nerikyuka ssebo erinnya lyakyukira ddala bali nga bo bamanyiramuuko bali ab'ennyumba ennene bali nga bampisamuuko amaaso naye bano bo nga bampuliriza naye tibwali buzibu munnange ontyo tugenda kati muzeeyi aneefuulira ovaawo ne bakyalibo saavaawo ng'atandika okunsaba ssente zaabwe azaagalako olw'ensonga si gwe wateekawo ezaazimba wajja na pulaani ngamba ye ennyumba yange kajjukira olwo yafuuka ennyumba yange nosaba ssente z'abagundi nga twateesa nsule wano abalala bonna baganda bayi bonna baagaana okugendayo ekisaasi nga bo baagala good life wano nze nagendayo naye kati oneefuulidde neŋŋuma nembeerawo naye kati mu kuguma okubeerawo naŋŋamba nkuwa dereva eyawansi eyawaggulu gindekere kati nga nina ennyumba ezi wano wansi kati naye olwokuba zaali ntono neŋŋamba nga ekyali wange asula wali kati nange nsula wano kati era sikumpi nsizeeyo mu system gye nakola gye nali ngoba naye ng'abawala bino bokuleeta musombye tukuyita kusomba osombye abo nedda nga tebajjaawo tebatuukaawo kakati bwe nawassa mu girlfriend biki netugira tetwakola trial ffe nagende wassenga nenkyala nenkola byonna ebyo gweokyayina leero gwe nkyayina leero teyali trial kakati kyongezaako okulaga nti twali mu kazigo kamu onkyegedde kamu literally nga nekitanda twakipimisaawo kakati gwe totandika kuŋŋamba osobola okuleeta omuwala omuwala atali mukazi wo
n'omuleeta mu kazigo ko nga n'enkuba etonnya mu kazigo ko gy'opangisa okalakatira omwo faawo awo twabeerangawo naye nga ssebo bw'oba ozze offisi mu kayumba ka sikaali ate tolaga nti awo okola ki wosula kaloogi okyegedde offisi kati kitegeeza ki nti ffe mu myaka gye twabeere oba gye tulimu tosobola kuŋŋamba Makona nti obwongo bwo bukugamba nti lugundi lwo oluyumba lwo lw'opangisa ennamuwongo oba ewa wonna woosula ate wootutte emaali gy'olowooze si girlfriend emaali tumi oyo omuwala Makona alayika alinganga bano abeeryamu okusinziira ku kya ssente kyakuliriza okyegedde kakati Makona nalabidde ddala fala Makona fala in fact sina fala Makona bamugobere ku TV ekyo kinene bamugobeko ekyo kinene bamugoba atandike YouTube channel Makona live Makona Brian Yugi live omanyi lwaki mpulira obusungu Makona omanyi lwaki mpulira obusungu bamukute innocently ng'ali ku kakooti ke akakola dry Makona ogenda okubeererako ovumireko abantu ali musiru paasi nebula ebyo nze ne bwe mba nakuba dry soba bikola nga girlfriend waawe waali because naye yennyini asobola okukikola kuba naye yennyini ye nga ntandika ntya girlfriend okuba dry wash kooti yange nga munjumu oli that's why nkugambye ono yabadde munoonyi wansi onofala Makona nze kamuwa amagezi fala Makona ye fala Makona stage gyali mu eyo nga tonna wasa oba tolinayo mukyala waka obeerayo ne ke tuyita kalufula okapangisa emitwalo kazigo tekaba kabbeeyi noteeka mu kitanda na mufaliso Makona kukinjagirayo terikolerayo kirala Makona jaketi kimuwe nakana akakofiira bino ebyange bino ebibyo brand muyambe Makona brand ndeka muyambe moyo ekijaketi nga kino Makona tanatuka nakupangisa kwa kayumba koyogerako kalufula lufula eba ya layisi avuka munjulira lufula mubumanyi ne lufula tasaanidde Makona ate lufula omekinga sure ne Land Road ndogenda okugipangisa tamanya nti yeggwe omanyi bw'okikola obimanyi nalongona sibimanyi taganjula nnyo essimu zoolabalaba buli mwezi ezikuba nga Landlord wa lufula alina akamiro kati ate lufula eyo tomenya kusasula baitha omanyi lufula eyo lufula ebeere mugipangisa abavubuka abo bana ekyusa masuuka nze nazigoba Landlord twalinako ku Entebbe naye nga Landlord alina akamiro buli kadde akuba nange n'ogamba anti omakinga sure ogamba bucha awo tugijjeyo bucha zikyukanga zisengukanga bucha egende ewalala wali obutale bucha ogirekanga but what I didn't like ye Makona okuba nti yakozesa omwana obe kibanga kituufu newankubadde kukoza ekiwala kigamba yakikozesa tekikola ki tekyagadde ekibuuzo kiri nti bekyatuuka makati kyanyumirwa tekyanyumirwa wuliriza Makona fala ye nawe kiki kyali kimuleese mu mukazi gokoli ekyo kyo kyolina okutegeera Makona wano yalina omusango n'ekiwala kirina omusango tugenda kulemagana mpuliriza nange ompulirize nakugamba edde abakazi women beetaga direction gwokimanyi nti omukazi ayinza omutwala ewuwo n'omutuusa ewuwo n'akugamba ndi mu nsonga kyokka ng'okijja eno kikuliiridde ebibyo nawulirango ebyo tobikwata nawulirango embuzi okyegedde toka nkivungidde olugendo nkuvuze mafuta gange ogalabye olidde obadda weegombagomba ku kkubo mbikuwadde mukakati ate enjuba yagudde sayidi gundi mukakati nti oba nti naye tofaayo nnaku nga ssatu n'omugamba otegeera bulungi
mu bwongo bwo mulimu eki ate tokyogera wabula mu bwongo mu bwongo ga bw'oba n'okitunulidde bwoti bwekikakugamba osoka kati fe nga ba gentleman osooka ne weegumya fe nga ba gentleman mugamba it's okay sebadde sebadde ensonga kati n'ogendako mu bathroom soka kati saagala bwongo bwo bukulowoozesa nti abakazi bategeera ekimala abakazi abo bo eva anti omutambuza ng'akulaba n'olinnya emmotoka ng'akulaba ne mugula amafuta ng'akulaba asobola okugamba nti nvuga ontwale enansana ewaffe n'akugamba nti litwale tete ne mutuuka n'akugamba nti kakati bw'oba nga tolina amagezi nga bamakona omugage gayuula amagulu oba mpa ebyange byenkutaddemu kakati bamakona tebanatuuka ku levo ekola bintu bimu tannafuna bucha lufula makona omusango ogukusinze tugusaze kiwedde genda eruziro osibwa emyezi egi esatu nga tobozezza kubanga okuba otya dry washing omukazi akulaba koti eya bbulu ogikuidde dry wash tolina mu kitwalo waliwo n'abantu abazika amasuuti omanyi nti makona fala sayazikangako lugoye nedda amasuuti agagokukola bageeyazika batya barasobola olekawo eyo nga bagirongoosa ne tufuna endala kuba ekyo kiddi oba kale gula buguzi kooti suuti zesatu anti okola ku TV mwetamulabanga mbabuzaabuza nyina esaati za Vicky exclusive ez'enjawulo okitegedde ne bwe mba mukyafu temusobola mmanya banategeererawa olumu ng'oteekamu neza jaati leero okubya ejjaati tokikola naye ngero yunifoomu ya jaati ebyaddala yunifoomu ya jaati ebyaddala nno yeyo yennyini naye nze omuwala nabadde ŋŋamba kagambo ke kabulako omuwala oyo omulaba nze sina kye mugambayo kuba kati naye bandibadde basaasira kimakona vidiyo bagikikutta naaweya ati nkugamba onkwata otya vidiyo lino teeka buli muntu yenna amanyi nti olina ekyokufiirwa bw'oleeta akawala mu muzigo tokebera walala bw'oleeta akawala ky'osooka okukola ekintu eki essimu giteeke off gimpe wuliriza nayagadde omwana chicken yakibagambye mulowooza kuseka olaba essimu ogirabeyo essimu y'omuwala ogiraba ate essimu okulenga nga zizigenda okukola emirimu essimu otuuse ewange oba okyataddeko yaki essimu nga neyange bw'ojjanjijjako okubira bw'olina infact gwe bw'ojja ewange eyange enjijjako how kiki ekigisaako njijjako lwansogasagala disturbance bayinza ogikubako nga bampa emergency nga sinnakumalirira nenkola ate oyinza okukwata essimu mu butanwa ogijjako ng'ate kino kira kyakatandika amaloboozi n'olyoka owulira pate Vicky olwa Vicky stupid kakati naze wange simu gijjeeko kakati sebo amakona wakasudde makona gwamusinze gwonna what will you consult abuuza ku Megatron abuuza bubuuza ku Moze yadde waka waliyo ekiriyo naye tatya baladduzi bwatukira bbali abantu bangi ab'okubuuza makona kale abuuze ku Ivan Kachumbali TV nzikiza bonna mikwano gye Kachumbali galwanya entalo makona fala makona era natidde mbadde sikimanyi nti fala kubanga omulimu gwokola makona ogumanyi tosobola kubeera musiru kutuuka kweyo levu nze nange sikirabangako tosobola oba wadde okyamuseeki oba ekiwala kyakutte mu matu gaawa tewali nawo kyamukutte nti wano tewali makona n'engeri gyabadde atunula terabisinga yabadde anyumiddwa obulamu yabadde atunulanga ate omunaku wagwe nnyo tukyekkaanye manyi omusajja yabadde atunulanga gwe bammye yabadde nga atunulanga ono omuwala alabika alimba n'omusajja teyamuwa nga si musanyufu teyali musanyu ali mukuba dry wash awulira obusungu agamba naye omuntu gw'ova okukyakala ne mutanyumyamu yadde akaboozi tebanga ono omukazi yerandira eddi wa makona yali azze kubanja nkisoboka nakyo what kind of relationship is that really omuntu n'abeera mu nnyumba yo nga bwe yeetala bw'ati ng'ali bw'ati just
just recording you. Why? Oli wajja ati? Tukome wano video egeze. Leka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Ajikasimuluzi musomi w'edduwa nkola ku misango bula ly'abaana gw'ayalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road. osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriiniyo.